po jako akawuwo. Abantu bana baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalattako okusobola okutaasa obulamu bwabwe oluvannyuma lw'ennyumba mwe badde basula okubagwira nga beebase ne bakozesa byansusso. Ekisenge ekyagudde ne kigwira abantu bana naye babiri bali bubi. Mama w'abaana bino bibadde ku kyalo Mumbuzi e Nyakasanga mu division y'Enyamwamba mu munisipaali y'e Kasese. Abamu ku basoose okulaba embeera eno ng'eguddewo batubuulidde nga bwe bibadde wamu n'engeri gye basobodde okutaakiriza obulamu bw'abantu bano. Tubadde tuli awo ne tuyimiridde kale tetulina mulimu tubadde awo ne tuwulidde ekisenge nga kigwiridde abantu ne tugendayo ne tulaba ne tutandika okubajjayo. Nasoose okulaba omwana akana akalenzi akagudde wansi ne tukajjawo ne tukatwala ku ddwaliro nenzirayo ewaka ne poliisi ne tusangayo bali abakulu ne tubateeka mu motoka ne tubatwala ku ddwaliro bonna. Kati bali mu mbeera ki? Bali mu mbeera mbi. Abafunye obuzibu kuliko maama n'abaana be 3 era nga ye maama waabwe amafunfugu gamumenya amagulu. Mama ye okugulu kwonna kale kumenyese naye n'omwana kali akawala nawo kali bubi. Enyumba iwe ekisagate kyamatera ku bantu bane, mama w'abaana 3 then bama bini critical condition trauma batwala enange Kilembe hospital. Masereka Daudi ssentebe w'ekitundu kino akakasiza embeera eneera abakoseddwa baddusiddwa mu ddwaliro lya Kilembe ng'embeera mbi ddala. We have got actually bad news to this area because 4 people have got injured due to the falling of the wall. It was a wall between the 2 rooms. So people have been using the other space, but unfortunately it did what? It got fallen. So we have taken the people who are in critical condition at Kilembe Hospital. Ekitundu kineera kirimu n'amayumba amalala agali mu mbeera embi eddala naye nga bannannyinigo wamu n'abakulembeze batunuulira matunuulire. Bali in critical condition. So bamabeerera Kilembe. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Nakali akana katoke natuuse mu kutwala kafune wano ekifune kingi nnyo naye kali bagenda kuba bulungi kale.